Bulega Umar gemanya gange nga ndi president w'ekibiina ekigatta ba bouncers mu Uganda ate nga nze founder w'ekibiina kino. Tuli ku ofisi yaffe wano ku Kimuli building ekibuye n'ab'olukiiko nga bwe tukulembera nabo ekibiina era mujja balaba bajja kweyanjula bonna nga bwe bali. So ensonga etuleese wano olwaleero ku ofisi yaffe nti buli lwakubiri tubeera ne meeting ku ofisi wano naye tulinamu ensonga olwaleero ey'enjawulo gye twagala okutegeeza ba bouncers bonna mu ggwanga wamu ne bannayuganda nti twagala kutegeeza bannaffe enteekateeka eziri mu kibiina oba eziri mu ofisi wano wamu n'enteekateeka ya gavumenti nga bwe tuteekerateekera okulaba nga ba bouncer twejja mu mbeera ey'ekyavu gye tubaddemu emyaka 2 ku muggalo nga tetukola. So y'ensonga yeetuleese wano olwaleero. Mwena abalaba media zino ez'enjawulo mbalamusizaako omulundi ogwokubiri. Nze ngenda kusookera ku kwebaza ba bouncers mu Uganda. Banange Bakanyama mwenna mwebale nnyo, nze njagala kubeebaza bwebaza okulaba nga ebbanga lya myaka 2 tewaliwo Kanyama gwe bakutte nti yabbye. Kyekyo kyokka kyensoose okwewuunya mu myaka 2. So nga ate abantu bangi abenyigidde mu bumenyi bw'amateeka ng'okwekalakaasa naye Bakanyama tebagenzeeko ku makubo kweyiwa ku makubo kwekalakaasa, tebawerekedde bannabyabufuzi kwekalakaasa. So mbeebaziza nnyo okubeera nti tubadde bumu emyaka 2. Ate n'ekirala nembeebaza okukkiriza okuteekawo obwegassi nti ffe association nyingi mu Uganda ez'ababouncer mulimu mu bitundu byaffe mu district ez'enjawulo ng'Embaale waliyo One Stop Bouncers, wane Kampala waliwo association ziringa 6, Ejinja waliwo tiimu tukole y'aba bouncers association, Embalala gyeri bouncers association eri Mbalala, ne wabeerawo bouncers ab'e Masaka, buli omu ng'alina association mu bitundu bye ebyenjawulo. Naye twafuna enkwatagana Uganda yonna ne tubeera omuntu omu. Kati wane Kampala wabaddewo empologoma 2, wabaddewo Bouncers Association Uganda gye muyita BAU, ne wabaawo ne UBA nga ffenna tuli banjawulo. Ewatone Sempija ndowooza mumanyiye Bakanyama babadde atambula nabo, naye kirungi nnyo nti nze ne Tone kati bw'otusiŋŋaana twafuuka omuntu omu tosobola kutwawula. Biri bye tubadde tulwanira mu midiya tulwanagana, tubadde tukosa nnyo bannaffe, naye twatuula nga Bakanyama ne tugamba naye kiseera kiyise, emyaka gitugendako, bannaffe mbonaabona gye babonaabonamu bafa, ne tusalawo ne twegatta ne tubeera omuntu omwe. Ekyo nsoose n'ekibeebaza bannange, mwebale nnyo, mwebaliye ddala. Ate ne neebaza gavumenti yaffe ya Uganda okulaba nga bwe yalaba nga babawunsa bafunye enkwatagana bafuuse omuntu omu, nayo neevaayo nejja neetukwasizaako nti bwe twatandika saako zaffe association zaffe mwali temuli sako, naye bwe twatandikamu sako ez'obwegassi ate ne gavumenti neevaayo nejja neetukwatirako nga tuyita mu bitongole ebyenjawulo gye yatusindika. So nakyo tukibeebaza nnyo gavumenti yaffe, mwebale nnyo, mwebali eddala. Ne neebaza nnyo abakulu abaasalawo okutuyambako mu mbeera y'okwegatta nga babawunsa. Neebaza nnyo mwami Ragadi kubanga yabeerawo nnyo, ne neebaza nnyo omwami gwe bayita Hilary Kisanja yabeerawo nnyo, ne neebaza nnyo patroni waffe Meja Jeno Kayanja, oyo omulimu gwakoze gwa ttendo okulaba nga babawunsa tuli omuntu omu. Ne neebaza nnyo omwami Jeno Salimu Sale, yalinga muntu wa bulijjo, tumutuukiridde emirundi egiwera nga tumulaga nti tuli omuntu omu, twetaaga okutuyambako mu mbeera y'ebyemirimu, batuyambe, tulina sako, twetaaga okukola nga babawunsa, emirimu gyaffe gyaggalwa. Omukulu n'atuyamba era naye n'atulikomendinga mu bitongole bya gavumenti gye basobodde okulaba nga batuyamba. Sebo Jeno weebale nnyo, weebaliye ddala. Ne twebaza nnyo abakulu mu State House awo abasobodde okutuyambako, babadde batuwa emmere, kawunga, embeera tebadde nnungi. So neebazizza nnyo, mbeebazizza nnyo, mwebale nnyo, mwebaliye ddala. Nze ekituleese wano okubalaga enteekateeka yaffe bwe tuli era ne bwe tugenda okubeera, ne lockdown ndowooza bwe neeba ewedde era bwe tugenda okusigala nga tukola emirimu gyaffe, n'okubalaga enteekateeka ya gavumenti nga babawunsa byesobodde otuyambakoko era nabyo twagadde tujje tubibalage wano. Ku ssaawa zino babawunsa
bwe tubadde luli nga bwe mbadde mutulaba nga tukaabira mmere kituufu wakyaliyo abakyali mu mbeera embi naffe wadde embeera tenaba kutereera bulungi naye era waddeko kusinziira nga bwe tubadde ku ssaawa zino mu kibiina tulina enteekateeka ey'okuyamba ku bannaffe okubatandikirawo emirimu emitonotono oba okubawola ssente entonotono omuntu z'asobola okujja neyeewola wano si nnyingi naye osobola okujja era ne weewolayo akakadde mitwalo 3 mitwalo 2 mitwalo 10 n'ogenda n'oyongera mu kabizinensi ko koolina ebbali eyo ng'omudaala gwa capati abookya enkoko bwe batyo tulinamu ne bakanyama abakola mu restaurant nabo basobola okujja ne beewola tulina bakanyama abakola mu wino omwo nga batembeyo mu busuukasuuka nga bakyusa emirimu nabo basobola okujja mu kibiina nammwe ne mukola ki nti akasente mwekali akatonotono nga kavudde mu nsawo zaffe ffennyini okuseevinga ate ne bali abakulu ke batuyambe ne batusuulirako ko mu ssako sobole okulaba nga babawunsa twewola twetandikirewo obulimulimu obulala so enteekateeka eyo tugiina mu kibiina okwowola bakanyama yes bangi yes waliwo sente ezimala bonna singa abazunguira nga bayambibwa nga basobola sofa kati ku ssaawa zino tulina bammemba kankugereze nti okwetoloola Uganda bali 1905 association zonna ezatwegattako nti babawunsa bonna bwe bavaayo ne bayingira sako esente zisobola okumala naye olw'okuba nti batono nnyo abali mu sako tuyinza okuba tuli bangi naye ng'ate mu sako mulimu nga 3 so ng'ate akasente aka kavudde mu bantu abo 3 15 mutwalo saving tusobola okukawula ate abantu abalala 100 ne babeera nga bakakozesa nga bwe bakaza n'abalala kabayambe so sente eziriyo sijja kugamba nti zimala tezimala tewali sente zimala kubanga gavumenti esobola okubayambakuko ng'eyise mu sako yammwe naye nammwe mubeera mweterekera ate era tebasobola kuyamba sako etalinayo wadde nusu 10 so nabo batunuulira ensevinga yammwe entereka yammwe kwe basinzira ate okubayamba so sente tezimala era nja kusaba gavumenti nti etunuulire nnyo sako z'ababawunsa kubanga babawunsa bano bintu bingi nnyo bye bakola ate bingi nnyo bye bayamba mu security nti abantu bano abatali bamukwata mundu bw'otambula bw'oti ng'ogenda okunoonya abatali bamukwata mundu naye nga beenyigira mulimu gw'okukuuma bannayuganda otandikira mu babawunsa yawerekera VIP yawerekera jeno nga takutte mundu nga tali mubiri ebyamagye ng'agenzeeko mu night club ayinza okujja ng'azze n'abasirikale be ne basigala bweru kanyama yamubeerako munda so omulimu gwe tukola gw'amaanyi obadde olaba emabegako kaawo babawunsa tubadde tuyambako ku Uganda Police nga twambadde na uniform yaabwe naddala mu biseera by'okukuuma akalulu awo n'akalulu nga kawedde tubadde tubayamba nnyo ku division ne ku district ez'enjawulo so omulimu gwe tubadde tukola gw'amaanyi mu Uganda era n'omulimu gwe tukola ku ssaawa zino kinkakasa nti Uganda egulaba ne bannayuganda bagulaba naye tubadde twalekebwa nnyo ndowooza emabega naye Mukama atuyamye nti naffe ffennyini mu kulwana ennyo tusobodde okwejjayo ne tujja bannayuganda ne bategeera omulimu gwe tukola so ndi musanyufu olw'ensonga eyo ekyo ndowooza kijja kugenda eri PRO oba kankiwa omusajja ono kuba omusajja ono mutendeke mu bintu bya security era ndowooza ajja kikubira mu byakusomesa bakanyama kituufu mulimu gwaffe waliwo bannaffe abagukola nga si batendeke oli najja n'akola omubiri omugagga n'amubaala naye ng'ekituufu tatendekeddwa naye twamaze dde okuba omulanga eri gavumenti nti okumalawo ebyo byonna tugenda kusaba omusomo lwe twagusabye dda abasajja bano bagenda kutendekebwa ebikolwa ebyekisirikale okugoberera amateeka n'okugakuuma kubanga bangi ye bwe yazimba omubiri yagenda ku bbaala naye nga tamanyi kyakkola ng'omulaba kugejjeraawo naye nga enkola ey'obwongo nga talinaawo so Uganda Police egenda twala obuvunaanyizibwa okukebera amabaala gonna ddala ba OCs okulaba bakanyama bonna abayimiridde ku mabaala bali qualified ekisooka martial arts self defense bateekeddwa okubitegeera bateekeddwa okumanya engeri gye tukolamu rescue nti omuntu singa ebbaala ejja muyamba ntya bateekeddwa okumanya kituta sex harassment bateekeddwa okumanya kye tuyita obuwambi nti omuntu ono mulaba ntya nga bamuwambye
nembanga mu restoringa tutegeddwa okumanya nti first aid omuntu singa asalibwa eccupa oba n'okumutusaako ekisago mujjanjaba ntya alyoka atuuke mu ddwaliro. So poliisi benaawa abantu abo class ezo ne babulya n'amateeka bwe gatambula ne bayigirizaako n'akatono ku weapons ngeri gye tuzikwatamu. Kakasa nti byonna bijja kuba bikoze eki bigonjoddwa. So guno omulimu ffe tugukwasiza Uganda Police. Tutuula ne tumanya obuzibu bwavuddewa kubanga naffe tufuna obuzibu ddala mu client nti omuntu ajja kujja mu bbala ng'atamidde tagunywereddaawo atandika okutawaanya akumaleko emirembe akube Bakanyama bakuba bulijjo. Mwalaba wano mu myaka egiyise waliwo mu kibuga awo omusirikale ajja n'aleeta emmundu n'atta Bakanyama baffe 6 n'okutuusa kati abaana bali mu kubonaabona kubanga bakitabe bakola ki babatta naye bakola ekisobyo ne tulaba ani yabadde omukyamu client oba Kanyama waffe. So tumubuulirira ayige okontrolinga obusungu kubanga Bakanyama nabo bantu nabo banyiiga okitegedde akakisa kabaweekali tukitulamu ne tukimaliriza ate tumusindika mu mateeka ne gamulamula neffe bwakomawo tumubuulirira engeri y'okweyisa mu bantu. Kakati baganda bange obuuziza ekibuuzo nti nkulaakulana ki ze tuyina mu association yaffe ffe nga babouncer. Enkulaakulana ze tuyina nsoose kwebaza bitongole bya gavumenti byonna naye okusingira ddala ekitongole kya Microfinance Support Center. Ekyo ekitongole kyekikutte babawunsa bwe kiti mu ngalo. Ndowooza be balinga bakitaffe kati ku ssaawa zino omukulu General Sale gye yatuli commendinga batuyambeko mu byemirimu. Batuyamba okuviira ddala emabega nga ebyuma bino ebya Washing Bay. Bino ebyuma si bye byokka. Twali tulina okubeera n'ebyuma 45 ebya Washing Bay. Naye ebyuma ebyo ebisinga obungi bwe tubijjayo bigenda ku masaiti bannaffe gye bakola ki gye balina okukolera. So bino ebyuma ebiri wano tubikunganyiza mu ofiisi wano nti olw'okuba tulina bannaffe bano ab'omu district ez'enjawulo Mbalala, Masaka, Mbale, Jinja be bananyini byuma bino. So bannaffe abo twabasindika bagende beeteeketeeke banoonye ebifo we basobola okukolera basobola okwoleza emmoroka then oluvannyuma bajje banone ebyuma byabwe wano ku ofiisi zaffe. Era ensonga lwaki ebyuma bino mubisangawo wano mu ofiisi biina bannannyini byo. Ab'e Kampala gundi zatandika dde okukola ezisinga ezimu bali mu ku innovatinga bifo byabwe batandika ozikoleramu nga Washing Bay, saloon, restaurant. Enkulaakulana mu kibiina mweri nti ekitongole kya gavumenti ekyo kya Microfinance kisobodde tuyambako mu byemirimu nti wadde banaatera otuggula nti mu January President ayinza okutuggula omukisa bwe gunaabaawo naye era tetugenda kusigala nga emirimu ate tugirese ate tudde mulimu guli gwe tubadde twamanyiira. Tugenda kusigala nga tuli babawunsa ng'ate emisana tulina obulimu bwaffe obutonotono bwe tukola ki emisana twoza emmoroka ekiro ne tuteekayo ate bannaffe abamu ne babeera ku parking mu Washing Bay wennyini wasula emmoroka ate ffe ne tugenda ku night club gye tusobola okukola ki gye tunoonyeza. Tomanya night club ziyinza okuba nga tezigenda kugulawo zonna obanga bwe zinaggulawo zonna babawunsa ate bajja kuyita batono ng'abaali bakolayo oluusi night club yaliko Bakanyama 10 ate bayite 5 abo abataano bajja kusigala ng'ate omulimu tebakola ki. So enteekateeka eno ejja kuyamba nnyo bannaffe abo abaana abatabafunye mukisa ate kudda ku mirimu gyabwe gye babadde bakolera. So enteekateeka eno nti tuyinamu nga omukyala bwe yababuulidde tuyinamu restaurant zikolwamu babawunsa abakyala n'abasajja. Tuyinamu mu nteekateeka tuyinamu bano bakapenta nabo tubayina mu eyo enteekateeka. Tuyinamu bamakanika, tuyinamu bano aba Washing Bay, tuyinamu abookya chapati kubanga batuwadde n'esigiri zino enzungu ezookya enkoko ezikyusa enkoko ezo. Tuyinamu abamasaluuni. So enteekateeka mpanvu ate tegenda kubeera nga egenda kutuyamba mu lockdown yokka. Lockdown ne bwena eba ewedde tugenda kusigala nga tutambula n'ekitongole ekyo nga kituyambako nga babawunsaazi mu byemirimu. So eyo enteekateeka gye njagadde okubabuulirako eri mu gavumenti gye tutegekedde ate naffe nga association enteekateeka gye tuteeketeekedde bannaffe bweto bwefaananako. So babawunsaazi mwenna abali eyo ng'enteekateeka eno owulira mpulire ng'oyagala nnyo okujja naye ng'olinamu okutya kwata ekkubo gye ku Kimuli building ku ofiisi ojja kusanga ofiisi nzigule bajja kubuulira puroguramu nga bwetambula sobole ffenna okuyambibwa okulaba nga
enteekateeka eno tugiganyulwamu ffenna nga Bakanyama. Neebaza nnyo gavumenti yaffe, mwebale nnyo mwebalire ddala okulaba nga babawunsa naffe mutujje mu kiyungu gye tubadde ne mutuzza emiryango ensi netutegeera. Neebaza nnyo ne babawunsaazi mwena abasobodde okulaba nga temwenyigidde mu mbeera eyo ebikolwa ebikyamu mubirese ne tulaba nga ate tugenze n'enteekateeka ennungi eya security. Mwebale nnyo mwebale ddala. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.